mu ggwanga UNEB amasomero agawera ddala 18 tegannasindika bubonero bwa bya mikono n'okwenyigira mu bisomesebwa eby'abayizi abasini ey'okuna nga bwe kirambikiddwa mu nsoma empya. Abakulu mu UNEB olunaku lw'eggulo bafulumizza ensengeka y'ebigezo by'abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo era ku mutendera gwa sini ey'okuna bawadde amasomero gano nsalisalewo ennaku z'omwezi nga 30 omwezi guno okubanga bamaze okusindika obubonero bw'abayizi wansi w'ensoma empya olwo bugattibwe ku obwo bwe banaakolerera ku bigezo byabwe eby'akamalirizo. Abayizi, abazadde, abasomesa bonna bakimanye nti nno omuyizi singa anaaba talina bubonero buno awamu n'obwo obugenda okukolebwa mu kyetuyita project ajja kuba tasobola kuweebwa grade, ajja kuba akoledde bwereere. Kino kitabudde bangi kubakulira amasomero era basabye ekitongole UNEB okutta ku bigere ku kiseera kye baabawadde kubanga amasomero agasinga abayizi n'abazadde be bagenda okusinga okukosebwa. Omwana bw'anaaba ye yakola omulimu gwe n'abanga asomye akoze ebibuuzo omuzadde yabisasula era bimaze okukolebwa obulungi, olwaleero n'ogamba nti omwana tagenda kubeera nga agradingibwa kitegeeza mu mbeera ennyangu ebibuuzo bye tebigenda kudda. Oba tobonereza ssomero oba obonereza mwana kati ye omuteereddewo lidress ki esobola omuyamba okubeera nga yeekubira enduulu. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero ag'obwannannyini Alex Serubu asabye abakulu mu kitongole UNEB okusooka okunoonyereza ku kiviiriddeko amasomero gano okukeerewa okuwaayo obubonero bw'abayizi kubanga ebisoomoozebwa bingi. Tumanyi bulungi nnyo ebizibu by'eggwanga lino omuli ebizibu bya intaneti. Tetuuka mu ggwanga lyonna nga tokusaba miitinga onakozesa intaneti. Tukimanyi bulungi nnyo ti abasomesa ebitundu 40 ku 100 tebayitako mu ttendekero lya kompyuta, tebasoma ku computers kipya gye bali ate ng'ebitundu ebimu ne internet cafe teziriiyo. Akulira amasomero ga siniya mu Gombola y'e Lubaga Ronald Semaganda ategeezezza nti ekitongole UNEB kivunaanyizibwa bulungi nnyo ku nsonga eno nga kyalwawo okutendeka abakulira amasomero ku nkola ey'ensoma empya. Ne UNEB yennyini bali tenabakuteekateeka bulungi nnyo kuba UNEB yavaayo ne baako programs ez'enjawulo zeetuwa ne tusigira ekifaananyi kituteekeramu abaana naye ate ezze ebikyusakyusa. Bannabyanjigiriza bano era bagamba ensoma empya ekyalimu ebirumira bingi nnyo olw'amenusa ebyenjigiriza abaleeta ensoma empya nga temaze kwetegerezebwa. Batica abamu n'amasomero agamu gatuuka ekitendeka neyinduuza tibikyetaagisa nga bwe bajjawo ebya DIT ne bino biyinza okuba tebiriiwo so kati bazuukuka buzuukusi ate babazuukusiza mu ttaamu yakubiri. Trainings zino UNEB oluddewo zikola ne bwe njogerera wano nga Central Region tenabakufuna training. Okusinziira ku kitongole UNEB abayizi 1,143 be basaba okuddamu okutula ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna nga bano baali bagwa eby'omwaka oguwedde wabula ng'okusinziira ku bakulira amasomero ag'enjawulo bagamba nti abayizi baalwe batunnya abazeeyo kusoma era ekireetawo ebibuuzo ku kuyita kwabwe ku bigezo byabwe eby'omwaka guno. Bangi tebataddeemu nnyo maanyi mu kusoma kubanga bamanyi UNEB egenda kuseetinga byangu bagenda kuyita buyisi kuba eyagala bave mu system kandi wekanga nga attitude yaabwe nayo kibadde kyakusoomooza. Abayizi 369 mu 477 be beewandiisa okutula ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna eby'omwaka guno ku nsoma empya wabula nga ku bano UNEB egamba nti abayizi kumpi ebitundu 44.8 ku buli 100 tebannafuna bubonero bwabwe.